Aba service commission teri emyaka esatu nange era tugibeera mu kko ne tutagibeera bale namwe mutuberereko ab'ekisaba amawulire mikwano gyaffe erinnya Nakasi Bet Hope Speaker owa Mukono District Government njagala okutuusa eddoboozi lyange ery'okwebaza bannamukono mwenna abavuddeyo ne mulaga obutali bumativu ku mbeera eyankolebwako naddala ng'omuntu mu ngeri nnya lyange gye lyawanikibwamu mu bubi. Era mu mbeera eno okusooka byonna njagala okusooka okunenya bannabyabufuzi bakulembeze bannaffe ku mitendera gyonna abavaayo okukozesa amannya gaabwe ne mulaba abacandidates bannammwe ne musalawo okubattattana okwagala okubatta okwagala obbasaddaaka okwagala obbamalishinga obbamalirawo ddala mu bulamu njagala obbategeeza bakulembeze bannaffe nti politics si lwe lugendo lwokka lwe tulina okukomako mu nsi tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa abalina emirimu egy'enjawulo gye tukola so bwe muvaayo ne mututeekako ebigambo ebinene ebyo nga temulina na bujulizi bumala banemba mutwononera obulamu naye mu mbeera yonna njagala okwebaza abazze abatulambuddeko mu kkomera ate n'abatuwuliriza okulaba nga tufuna obwenkanya mu nsonga eno bankwata ku lunaku olwokutaano ne ntwalibwa ku CPS ng'omusango ogunziguddwako gwa conspiracy nti neekobaana n'abatunda emirimu disitulikiti ya Mukono ekitali kituufu. Era ndi wano olwaleero nga bampadde state bond mbere nga ndi ebweru nga bongera okunoonyereza naye nga nkakasa era nga nja kuvaayo nga sirina yadde mbeera yonna enteeka mu mbeera eyo nti nina gwe nali nguziza omulimu. Ofisi zino ze mutuwa zibeera ofisi zammwe za public zammwe bantu ba bulijjo bye mukola bingi nga muze mu ofisi zammwe zaffe eno ate n'abala muyita ku masimu gaffe so omuntu osobola okwogera naye wano ku office one on one ate omulala n'asalawo n'akozesa essimu yo n'akuweereza message so ezo message oluusi ze muba mutuweereza mu kwogera ze zimukuza ndeetera okubeera nga nina attachment mu musango guno eno nga omuntu omu yasaba muyambe mwogerere yewa chairman alabe nga afuna omulimu naye nga sirinaawo mbeera yonna yogamba nti namuggyako ssente oba namutunza oba tuwagenda mu negotiations zonna ez'emirimu so njagadde okuvaayo okubategeeza nga bannamukono ne bannayuganda mwenna nti nga Nakasi Bet nga speaker wa district ya Mukono nkyayimiridde ku kigambo kyange era nga ne statement yange bweri nga sirina muntu yenna gwe naguza mulimu yadde gwe neekobaana naye okumuguza wabula okuyambako oli eyali yeetaaga obuyambi mu kiseera ekyo. Ekyembeera eri mu ggwanga wonna ekyokuvumirira obuli bw'enguzi naddala mu ngeri zino ez'okutunda emirimu sisobola kuvaayo okugamba nti tewali muntu atakosebwa tewali cause cases ne bannaffe bangi babakutte ne bwe twaviiridde ku poliisi n'abalaba batudde abawaayo enguzi bo nga beekakasa baaziwaayo nenze ng'omuntu sina gwe nsobola kuvaayo nenumiriza ne nga nti ono yagimpa ndala kuba tuvumirira ebikolwa eby'okuwaayo enguzi ate nammwe bannayuganda tubasaba mubeere bannammwe bakisa bwebeera nga requirement etaaga ssente lwaki oba oziwaayo kuba mwe mubateeka mu buzibu omuntu n'omuweereza ssente ate n'omanoga nti wazimuwadde akukolera kineero so nammwe tubasaba mubeere bakisa tetusobola kugamba nti tewali mbeera ey'okutunda emirimu oba embeera eyo tusaga nti eriwo mu ggwanga naddala mu Mukono ne mu bitundu ebirala naye tusaba nammwe abajja okusaba ebirimu mwebeerere bakisa nga mukola ebyo ebiri required ebibasabiddwa okukola then tujja kwerevisinga ng'abantu kuba bwe tulaba nti okubayamba ate nakyo kigenda tutwala mu makomera naffe tujja kyusamu tubeere nga obuyambi bwaffe oluusi bubeerako webukoma. Ku lunaku olwokutaano ndali mu ofiisi wano eno nenfuna abakugu abaami abaneeyanjulira nga bava ku mu State House and Corruption Unit era ne bantegeeza nti balina bye baali banoonyereza ne mbaga asiina buzibu ne banzijako essimu zange ne bazitwala ne bambuza ennya lye nasevinga mu chairperson wa commission ne mbamubuulira ne bazibikula messages zange bwe baamala ozitunulamu ne bantwala mu boardroom ne baŋŋamba tugende balabe tugende bambuuze bwe twatuuka bye baziyitamu ne bambuuza mu bye bambuuza mu bye bambuuza mwe bajje omusango gwanteekebwako ng'okusooka omwami namuweereza nga mugamba afube obulamu obwa office okubwawula ku bulamu obwa business nti omuntu asobola okukozesa obulamu bwe obwa business kuba mwami musuubuzi n'amuweereza message yonna ate olina agitaani nga tunagamba nti yali alina kyamuguza in transactions so nali mulabula mu mbeera eyo nti mbeera n'essimu ez'enjawulo ezikwawula ng'omuntu ku bulamu bwo obwa business n'obulamu bwo ng'omuntu kikwanguyize mu mbeera yonna. Then ekyo bwe kyavaawo ne baŋŋamba nti kale tugende ku poliisi neekobaana naye mu kulya enguzi okumuwa amagezi bwe gatyo. Ne tugenda ku poliisi y'e Mukono ne tubeerawo Friday ne Saturday
Then Saturday kiro ne batujjawo ne batwala ku CPS gye twabadde paka ku remande ku ssaawa 3 gye batujja ne batwala mu State House and offices okulya na Prime Minister. Gye twavudde bwe twamaze okola statements Mukama n'atuyinzisa ne tubeera nga twafunye police bond. Ng'omuntu njagala okwebaza ennyo okusooka byonna Katonda yannyambyeko. Cause tewali kyosobola kuwangula nga toyina Katonda. Njagala omwebaza Katonda yannyambyeko okulaba nti ng'omuntu nze nganze esimu zaffe baziina nene bwe natuuseyo ekyamazima nga temuli encrypting kyonna kirala kigamba nti bannakubira ono bateerako zino nga temuli. Ekyo njagala okyebaza Katonda nti akyakumya integrity yange ate nange ng'omuntu nkyagyekumye. Njagala okwebaza omubaka Betty Nambooze yakola ekinene okunyinzisa okukwataganamu ne balukwaga ndi company advocates ababadde ba lawyers bange okulaba nga tufuna obwenkanya ate ne bakulembeze bannange okuli Ajirukman Segayi Kansala Betty n'abalala bonna ababadde okulaba nga tufuna obwenkanya mu mbeera eno. So tetuyina nnyo okugamba nti much tulina bye tukukumira ng'omuntu nayagadde nnyo nange ndabe ku ssentebe wange gwe nkola naye nga wali ku lwange ne bwe saamulabye nawulidde ennaku nawulidde okwennyamira okulaba nga ye saamulabye ate nenda abantu abalala just nga be bambeererawo. So mbakubiriza bukubiriza bannaye tubeererengawo bannaffe ate tubabeerere bakisa at all costs tubeererenga bannaffe bakisa. Bingi bikyayogerwa bingi bikyawulira but above it nze manyi nga Nakasi Betty sirina musango at all costs. Abantu bangi mu kiseera kino ekyokusaba emirimu bajja mu offices zaffe ne batutuukirira era waliwo omwana w'omukulembeze makyaza abantu bangi n'omwana w'omukulembeze ono yajja mu office n'antegeza kituufu yasaba omulimu yakola ne interview naye nga ayagala bamuyambeko abeere ng'afuna omulimu ng'omuntu yenna ne mugamba kale n'angamba ayagala kulaba ssentebe wa commission. Bwe nayogera ne ssentebe wa commission n'angamba nti okusinziira ku max bwe yakoze tasobola kufuna mulimu. So bye twayogera n'omwana oli omwami oli yasaba omulimu ne ssentebe emu kubindeetera bemu ku byannyongerako ku statement nti twekobaana mu kutunda emirimu ekitali kituufu. Nga bannabyabufuzi tulabye abakulembeze abapya abajja abawulira nti twagala naffe tubeere nekizo mu bukulembeze bwaffe. Tulabye nga abakulembeze bannaffe bangi batuvaako baagala okutusaddaaka baagala okututta baagala okutukuta political careers zaffe ti mu ngeri y'enjawulo ng'oli asobola okuteekako ekigambo ekinene one ng'otya okumuddamu ng'omuntu then number 2 olusi nga forces zakutaddeko kuba like bwoba mutono muko ye nga munene alina connections nga forces zakutaddeko nene. So kitwenyameza nnyo okulabanga omuntu eyandibadde kati omukulu mu politics nga yongera kuzimba ku empoweringa kutwala maaso neti nabeera nga yakutemerako wansi nga yaleeta obujulizi obutali butuufu Nakasi mu mutwale yantamadda yannemesa ddaye like ng'oli ayina bingi byawulira ng'ate olusi tobimanyi. So mu mbeera eyo nobeera nga okakkanyizibwa politically osaddaakibwa politically naye nga lwa muntu atya omuso nze nkubira abakulembeze bannaffe mwenna omulanga abantu abamu tetuvaako masannyalaze tuvaako na downfalls zammwe mutuleke gye tuli neme kugamba nti ojja kugolwa Nakasi wabula ate nga gwokiraba nti botta Nakasi gw'owangula kyokka nga ate nange ngamba kale bwe mbanga kangwe naawe. So tubasaba